sikikola genda ovuganye obasinge bakuwandiika balabe nti osaanidde yo Kulayigye akuyambeko tekijja kusoboka ombeerera amagye ag'ekibogwe olowooza mba neesize eki afande katono nnyo abayingira LDU mwagala myaka emeka okuva ku myaka 18 okutuuka emyaka 3 naye badriver twayongeddeyo 35 kuba twagala badriver b'emmotoka ennene kati driver anakuvugira kikatapira anakuvugira ebimotoka ebyo byolaba yempire egisinga ekizimbe kino toyinza kumusuubira mu myaka 2 mu giijo abatannaba kati era abo n'abalina famire tubagenda bakkiriza sikubeere atagambye nti ate bange nti omukyala yasumulukuse nsaba kusooka kugenda ogiraba naye driver olw'emyaka egyo twasazeewo myaka 35 ne baba balina famire abawala n'abalenzi bwoba olina driving permit ate ekola ffe tugaana ngamba bano abayingira LDU abawala n'abalenzi okimanyi tetukyasosola biri mu ebitabo sebo siniyafuna okudda waggulu bano abakwata identity card oba muliye nga agasulise bwati temukyabeetaaga nedda nkitegeera afande so enteekateeka etandika nga 18 enteekateeka zawedde teams zitandise okutambula ogenda gye zisaanidde okuwandiika buli recruitment team ejja kubaamu omuntu akiikirira omwogezi w'amagye waba ebibuuzo ebyetaagisa ebivudde mu bannawulire abiddemu afande munnayuganda yeesunga okutegeera operation Shujja twagitandika omwaka ogwayita tutuuse luddawa tubadde tutambudde bulungi jjukira nti mu ntandikwa yaayo twasooka kuyita waggulu n'egyo emizingo bwedda gyoyogerako ne tuseeteeza enkambi za ADF naye badduka ne basaasaana nga balowooza bajja kutujja ku mulamwa abalala ne bagezaako n'okutuyita emabega nga balowooza nti edo teriiyo magye ekyabatuukako bwe bakitegeera so twesanga nga tulina okugabanyaamu ekitundu ekyo mu sectors 3 era amagye gali mikwekweto sectors ezo 3 wabula okusinziira ku byendaba ne mukama wange kyatutiiza ejja ekiro nti twalagiddwa tuyinire we tuli kubanga olukuŋŋaana lwa pulezidenti wa East Africa lwatudde ku nsonga za Congo era nekisalibwawo nti bagenda kuyimbula amagye ga East Africa so amawanga agali mu East Africa gayambe ku munnaffe yakayingira Congo ogezaako kugitebenkeza so nti tutwala joint force kati tugenda kutwala joint force naye nga ejjukira bakyogerako mu mwezi gw'okuna ne bakikirizanyaako nti kyetaagisa tuteekeyo amagye ga East Africa so si ggwanga limu namba 2 bannayuganda nsaba mbajjukize nti tubaddewo n'enteekateeka oba enkola si nteekateeka enkola mu lunabudu bagiyita tripartite plus amawanga 3 n'eyokuna 3 yali Congo, Rwanda, Uganda, eyokuna yali Angola oba Tanzania ng'ekigendererwa kumalawo obumulumulo obwaliwo wakati w'amawanga gano 3 eyo enteekateeka oba enkola tugibwangawo naye ekyakola wabula Pulezidenti Tshisekedi bw'atuuka mu buyinza yayanguwa okulongoosa enkolagana wakati wa Uganda ne Congo okusinga nga bwe yali era n'asaba nakkiriza manya tugendeyo tulumbe abasajja abali batta abakongo ku mulundi guli 2017 Pulezidenti Kabila yatukkiriza tukozese ebbanga n'emigemerawala kaakati yoono n'atukkiriza ne tuyingirayo era operation bwetyo wadde etambudde ebitundu abakongo bye bali badduseemu basobola okubiddamu bawananchi mu Ituri province sene emmanga ate byobadde yogerako gye bibadde so era abananchi bwe babuuzibwa bagamba UPDF egira ekyagenda mu maaso ebayambye nnyo basobodde kati okulima kammere basobodde okuddayo mu maka gaabwe wadde gayonoonebwa naye kakati ate zino eŋŋambo ezitambula ezaviiriddeko palamenti okuba nti yogera kyeyagambye eyogedde y'ekongo naye nga okusinziira ku ntegeera yaffe
osanga nkuleke tujingire munda mu kintu ekyo nziremu ebibuuzo badde obuuza byobadde ogamba nti abagamba nti mwayingiddeyo ne muyamba kwe mu 23 kubanga bwe twakiwulidde mu paalamenti y'e Congo bonge ebagamba nti amuve ku Rwanda oyo Uganda kakati yunifomu eno enziyiza okubaako byenjogera nkitegeera afande naye nsaba mbuuze nakyo ntegeere kino oba kiddala kisoboka oba ffe tawadde tubakuba kyazze kitya nti ate abaakubiddwa baddukidde waffe abaakubiddwa baddukidde waffe omulabe bw'aba akukubye ate gy'oddukira afande mulina obukodyo obw'enjawulo bannamagye ate butya bw'oyagala kufuula abatuuliriza balowooze nti waliwo obukodyo obutategerekeka bwe tukozesa nedda ssebo twafuna abadduka baali amagye 137 abakongo FARDC n'ebyokulwanyisa byabwe nabo badduka nabyo anti-aircraft zibanyi biki katusha netubaaniriza abaafuna ebisago 10 netubajjanjabye mu Kisoro hospital kyomukisa omubi omwo yava mu bulamu bw'ensi eno omwenda gukyaliwo era basusesuseemu jjo ly'abalamu bayambibwako ne bagenda ne baddayo bwabwe nga tukozesezza border point ey'emambuka ate enguluko naye nga era bonna bwe bagenze n'ebyabwe tubakuba nga tuli balabe ebyokulwanyisa twandibisigazza yenkola y'entalo mwabayambyeko ne mubaleka n'ebyokulwanyisa byabwe twabodaaboda kati okwosa jjo ne tubatwala ne basala ne baddayo ewaabwe ekongo kati bw'obeera omulaba ekyo kikola akiba kizibu eri ensi endala gye boogerako nze sijja kwogera bagezeeko balabe banaatubuulira afande katono nnyo nga tukyali ku nsonga y'emu eyo nsasira nkuzeeyo katono nnyo ku ADF katono nnyo nti bwe mwatandika operation Shujja twawuliranga mwakubanga ne muwamba ABCD bwe bityo mwasobola okuwambayo oba okukwatayo ku bakamanda ba ADF kamanda nedda naye tulina gwe twatta mulina gwe mwatta buli yafiira mu lutalo abamu bali ku misinde badduka buddusi era ne jjo ly'abalamu operation yina be yakubye bagudde mu ambushi yaffe nezitokota aba ADF okakkana nga tubasuzizza emmundu tubasuzizza amasasi tubasuzizza ebiwandiiko n'enkalala z'amasimu ez'abantu bakolagana nabo nazo twazifunye amasimu geno wafuba geeri details sijja kutunabitegeera afande oyinza kunnyonnyola otya Munnayuganda ayina ekirowoozo nga yeewuunya lwaki ADF bw'esitula enkundi M23 ng'esirika ate M23 bw'esitula enkundi ADF ng'amawulire gaayo toddamu gawulira abo ababiri balina enkwatagana mbadde sikigendereranga naye katonda budde ngenda kirondoola ndabi kigezeeko kirabe nawe fando jja kirabe bwe kiri ADF bwe tutandika okuwulira amawulire gaayo M23 ng'esirika ne M23 kati kitegeeza nti abateekamu omusaayi yandiba ng'ali omu twagala okunoonyerezaako abateekamu omusaayi ayinza okuba ng'ali omu ate kireke olina kyokimanyiiko nga analyst tusomese tulabe afande mwatandika enteekateeka ey'okuyamba ku Congo okuzimba amakubo gaayo akiyambe mu busuubuzi n'ebirala olowooza olutalo luno M23 wesitudde teruteteganya enteekateeka eyo era yakikoze oluguudo Budagana Ruchuru Goma lwandibadde lwatandika naye mujjukira tumaze emyezi ndooza ng'ebiri nga ekitundu ekyo si kitebenkevu bulungi so in fact olwasooka M23 yayagala kwokya byuma byaffe ebikola enguudo bwe bagamba ffe tuwagira pulaani yali yakwokya ki ebyuma byaffe ebikola enguudo ne tubakuba abaali bajja ne baddayo
so bw'oli agamba nti tuli nabo abaatuvumye abaatuwayiriza naye nsaba kino nkyogere ngeri yaliko mu paalamenti kye nazuula ku bakulu abo abamu boogera nga tebasoose kunoonyereza abamu sijagamba nti bonna ekyokubiri bannabyabufuzi teboogerera future boogerera bululu obuddako omusajja agamba nti a statesman thinks about the future generation a politician thinks about the next election kati bano okudda mu paalamenti ya uganda byekoledde Congo babibaze wano Rwanda bwe yaggala ensalo bano mumbaza paalamenti bambuuza lwaki UPDF yaffe tegikuba Rwanda bakimbuuza afande Kulayigye nsaba sekendi sabiri zokka mpiseewo akantu katono era awo okaleetedde kabudde obwafande kabajjukiza budde mwana lisisio olabika olina byomanyi okusinga awo ffe tunuulira nsonga afande bwe tufunamu abakulu nga tubabuuza nkobaza mukwano kubanga okyali naffe munnanga amakyago olunaku olwaleero omukisa tukyagulina nti afande Felix Kulayigye tukyali naye ayogerera amagye ga ggwanga lya Uganda tumututteko mu bitundu bya DR Congo okwetegereza embeera afande bwe kiba nga kizze bwe kityo nga East Africa beewaddeyo okulaba nga bakwatiza ku ggwanga erya DR Congo waliwo ekibuuzo kye nandyagadde okubuuza mukama wange nti olwaleero East Africa twateekamu dda amawanga Congo twamwaniriza Rwanda twamwaniriza ekiri wakati wa Congo ne Rwanda kwe kuba nti Congo erumiriza nti Rwanda eyo yeri emabega wa bino bwe tugenda okukola joint force ya East Africa egende ekwatizeeko eggwanga erya Congo tusuubire n'amagye ga Rwanda nago okuba mu force eyo okugenda okuyamba Congo ng'ate Congo egamba omu ku ba members mu East Africa ate yatulya obubi ekyo olowooza kiyinza kwasaganyizibwa kitya ekisookera ddala accusations ezo zibaddewo zimaze akaseera naye nga abakulembeze ba East Africa bwe basazeewo bwe basalawo ekyokudeployinga amagye ga East Africa simanyi balowooza mawanga ki mu bulombolombo obufuga peacekeeping obukuuma emirembe kyali kimanyiddwa nti ensi ez'omuliraano teziweereza magye mu ggwanga eririmu obutabanguko kuba ziba zirina interest zaazo naye ate juzi bannaffe aba UN tebakikyusaamu essonga lya wano bwe bagamba nti Kenya ne Ethiopia nabo bateekeyo amagye era ne batwala kati ekyo kyakyusa principle eri kati ku ssaawa eno East Africa genda kuma mirembe eyagala kuyamba Congo okutebenkera kubanga Congo kati memba ate ekitundu ekimu bwe kiba nga kigonvugonvu oba kirwadde mwenna muba bagonvu so kiyamba mwenna okutereeza nsaba ntegeeza abatuuliriza nti abatali butebenkevu tosobola kubeera nankulaakulana ate nzize nkuwulira ng'obyogerako ku rediyo nkugoberera sebo tukuwuliriza kubanga olina engeri gy'oteeka supu katungulu cumu gaba mazima afande ate enva tezibamba ng'otadde mu katungulu cumu wamma gwe n'ebinzaali n'akanzaali ngamba yoyo kakati oba Rwanda netwalayo amagye gwe nange tujja kukiraba naye nga amazima gali nti nadde ntegeeza nti bamemba ba parliament kali ketwakomyeko nga bangamba lwaki UPDF terumba Rwanda ne mbabuuza kiyambaani Uganda okulumba Rwanda kiyambaani Matama Ntengo era juzi wano baali bawera tuvumire South Sudan olwaba na Uganda bafeera ku nguudo za South Sudan nga bagenda uvumire South Sudan ufunamu ki namba 2 ani atamanyi nti South Sudan ekyalina okwezimba so mu ngeri emu ekyokutwalayo amagye nze ku lwange kya kiseera kitono temporary tukikole
nga long term ekigendererwa kuwa gavumenti ya Congo akaganya yezimbe ezimbe institutions zaayo gwate olebe amagye gatuka okudduka 100 mu oba biyise byangu n'olwekyo ffe nga East Africa twandiyambye bannaffe bali okuzimba institutions zaabwe era mu kulaba okwange abaali abafuzi b'amatwale twandibagambye bannaffe musooke mutuleke twekolemu omulimu kubanga bo baagala Congo esigale nga nnafu kino nkyogerako ate ng'omusezi agula essowaani bo kiri mu interest yaabwe nti Congo esigale nga nnafu kubanga essaawa eno bamaze emyaka 12 bakola kintu eki batwala maali ya Congo era bo bakola ng'abaddu wano mu kibuga bwe bakola bakubba wano omubbi wuuyo wano bali mukubba bakutunuuliza eri nti omubbi wuuyo naye nga wano bali mukukubba era olweyo mbadde muwulira awo simanyi Uganda egenda kusasula biki ani awaabira Uganda yali Congo bwe tukimanyi afande wangi twabba embaawo za Congo netutwala mu mbuga Congo eyaawo ne batugamba nti tusasule Congo eyaawo ani yatutwala mu mbuga afande bazungu lwaki gwayanguwa ng'emirala gyonna girwawo negimala emyaka guno kyagwanguya kiki Congo yalina amaanyi ennyo mu kuwoza bakirinamu interest bannange bantu ba Katonda mukimanye nti Africa yesigaze ebyobugagga eby'ensibo ebyobugagga biri mu butonde bw'ensi biri mu Africa wokka kati awala wonna babimazeeyo kati ekiri wano nti buli muntu asoomye ng'empisi Abachina, Abarussia, Abamerika, Abangereza, Abafaransa bonna batunudde wano bali wano obadde okimanyi nti eriyo ebitundu mu Congo ebitatuukibwamu baddugavu nsoose kiwulira kati eriyo ebitundu mu Congo ng'omuddugavu tatuukayo omuddugavu takkirizibwayo mu Congo nga biri mu bazungu jesebo bakolayo ki basima baza basima musenyu tekisoboka naye waabwe gyeguli n'olwensonga eyo ekindesiza ekintu kino ate kirungi ondeese kantwale mukisa guno okutegeeza abatuuliriza nti buli nsi gyefa yenkana yeenoonyeza byayo mu international system ompulira nkuwulira afande kati bo bwe balaba azze okubbanga bo oyo bamutira kasiiso kubanga naawe ozze kukola kikunyaga obafaanana kati bw'ogenda nga seeka abagamba abaaye kyemukola kikyamu mu kkooti y'ensi yonna gye bakutwala gwe gwe bayita omubbi kyetwakola mu 9899 era kyekyatuyisa ababbi kubanga mwagenda okutereeza eggwanga naye ng'okutereeza eggwanga tekibiri mu interest y'abali n'akatono gwe sooka weebuuze ekibiina ky'amawanga amagatte ekimaze mu Congo emyaka emeka mingi kuva 1960 gye bali kati eyo Congo etatebenkera abaffe bizinesi bwe begaanyi ogisigalamu oba okyusaamu enkola okyusaamu n'ogamba owayi bakangu bakane n'endala webale nnyo kati kuba nti UN ebadde mu Congo kuva 1960 kyokka Congo egaanye okutebenkera kikulaga ki nti bano abajja nga bakuga baze kuyamba bajja kunyiga bunyizi kwongera kutuga bo bano ne batwale kiringa oli aze agamba nti aze kuwa first aid n'azibikira omumwa n'ennyindo abakuwa first aid basi afande tweyanziza okututangaza tweyanzige nsaba kukuzaayo ku nsonga y'emu Congo, Rwanda, East Africa olwaleero tukkiriziganyiza nga ne chairman yakirangiridde Uhuru Muigai Kenyatta tutwala amagye naye omuntu ajja kwebuuza emikisa emirala egy'okutebenkeza Congo tututema gibadde giwedde okubanga owa Congo bw'aba alumiriza Rwanda gundi agamba namwe Uganda mu kirimu M23 egamba Congo
mwaga okugamba mwayisa olugayo mu ndagaano gye twakola ne mulema okubanga mugiteeka mu nkola lwaki East Africa tesoose kutunuulira ebyo grievances ziri wakati neegezaako okugonjoola nti ki ekigaanyi Congo bana ba M23 lwaki temukola ku nsonga zaabwe Rwanda tunnyonnyole lwaki temusoose kutunuulira ekyo omanyi kiba kirungi weeyambisa ebyokulabirako by'omanyi by'olabyeko Uganda yatebenkera etya kubanga twali mu ngeri ng'eyo twali mu mbeera ng'eya Congo gye balimu kati gye balimu twatereera tutya bw'oba ogenda okuluka ekibbo oba oli ekireyeko nga bakibuka nange mukimanyi otandika naki leeta enjulunde ensaasa zange fine ŋŋamba kati okutta olukatu okutta enjulu n'ensaasa okutandika naki wafande nyamba ntobo otandika na ntobo entebo y'eggwanga kitongole kya byakwerinda osooka kuzimba magye security togazimba ng'obazimbira zigoloofa ogazimba obatendeka obawa ebyokulwanyisa ebigasa President Museveni kye yasookerako kyovudde olaba nti gavumenti eno ewangadde emyaka kati 36 yatandika n'ekisande okutandika entobo kyatusobozesa okuwangula ebibinja 29 ebizibu kyalennyega gavumenti eno kati ne Congo bweyagala esobola okutebenkera otandika na byakwerinda zino enteeseganya zogerako zibaddewo myaka na myaka bulijjo bateesa ne zigwa kubanga garanta ow'omunda security forces tezeesobola gwate oluvuga nti baabo baddukidde ekisolo oluvuga nti lwaki omusirikale kuba ne confidence ayimirira alwane aba amanyi nti yafuna okutendekebwa okumala aba amanyi nti alina ebyokulwanyisa ebyetaagisa aba amanyi nti wayimiridde wamaggo wagumu naye bw'aba nga yenyini yeewulya wa kiboggwe tajja kubeerawo abatajja kintu kino kikulu nnyo nti yes tusoose security nga East Africa tutandise nekitumanyi nti yentobo y'ekibbo ekiyitibwa nation building namba 2 nti nga bwe tumanyi naawala wonna engeri obufuzi bw'amatwale bwe bwayonoona enkula y'ebyobufuzi mu Africa ne Congo bweri state formation mu Congo ate yafa lubeerera n'okusooka okusinga amawanga amalala kubanga kabaka wa Bubirigi yali okuva 1785 nga personal estate n'olw'ensonga eyo okusobozesa Congo okuzimba okuluka entobo y'ekibbo eri giwe security ey'abanywanyi kati awo mutandika okutendeka amagye gali amagye gabe nga gasobola okutaking over namba 2 nze eno ndowooza yange nti speed abazungu gye batutwalako Somalia n'awalala batuleke kubanga ekongo gye bamaze emyaka 6 teri yabatwala speed ate tebalina kyebalongoosezza kati tugamba fe abamu nti obudde bwammwe buweddeko kati wewuunye eggulo limu ng'abakongo tebanadduka MONUSCO yayambako ku magye ga gavumenti okukuba M23 era ne badda emabega M23 ne baddako emabega bo bakola kyetuyita liyogo mu lulimi olw'ekijaasi ne babakuba nga ne MONUSCO kweri M23 be bakola liyogo anti obunde bwe baba bakubye lodda emabega oba onoonya nga weetereeza ng'ate okola counter attack yes mu magye kibaamu mu ntalo bwe kirina okuba kati buli oganga nti baafuna obuyambi okuva Uganda abakongo bennyini bakimanyi ab'oku booda so nze nandisabye abakulu abali mu palamenti y'e Congo basooke bajje eno ebunagana boogere n'abantu baabwe abaasazeku baabuli ki kye baalaba
kubanga singa ffe twagendayo ate kino nkukakasa n'abatuwuliriza singa tonyigira mu lutalo olwo ebivaamu biba byanjawulo nnyo singa UPDF tugamba katukiyingiremu va ku magye agalandinga e Mogadishu nga batuba amasasi wakati mu masasi enyonyi nelandinga ne tufuluma eri emu bagyokya n'ebyokulwanyisa byabwe ebyalimu so nti ekiri mu Congo ogwo gukyali muzannyo nti singa tugamba nti UPDF esonga embere ate story zibandala ku fronto afande katono nnyo neyansiza mwogezi w'amagye aga UPDF ggwanga lya Uganda atuwadde obudde mugezaako okubanga tusigira ekifaananyi ku mbeera nga bwefaanana mu kitundu ekyo mukwano gwange ekya DR Congo n'olwekyo ensonga bwezityosofa bwezyagenda maaso n'okubanga zifaanana ebintu bikyali biwanvu ebyetaaga okutegeerwa bingi naye nga fande bwatugambye nti yadde politics ayinza okubanga mwali naye ekikulembera mu byonna ebeera ntobo security bw'amala okubanga yo bagikwasaganyiza bulungi olwo ebiddako tulyoke tubitunuulire ebyenteeseganya ezitagwa tusobole okubanga nabyo tuyinza okubanga tubitunuulira afande bwe tugamba nti East Africa tusindikayo amagye olwo kitegeeza ne UPDF egenda yensaale kino nkutegeeza lwaki si Kenya oyagala kunkola ki afande lwaki si Tanzania abasajja balina amagye agatuyambako wano okutwala Amini Tanzania nzikiriza Tanzania yokkiriza yonzikiriza nejjukira era Tanzania eyinayo brigade eyayamba ku kibiina ky'amawanga amagatte oye mu 23 eno era olwasembayo mu 23 emaleekubwe Tanzania yagikuba owulira so Tanzania esobola Uganda esobola Rwanda esobola wabula Rwanda kati waliwo amatankane nti kumbe erowooza byeri mabega w'abantu bano abatunuulizi bwe bakikakasa then kiba kitegeeza nti yo ejja kugamba eweere ebbali bwe kiba kitegeeza we kityo nga ddala erinamu interest nitwala tukimanyi balina amagye e Mozambique balina amagye e Central Africa balina amagye e Sudaani ey'obukiikaddyo so obusobozi nabo babulina ndio bannaffe abamu abalala abujasi kutwegattako bwegasi kulaga solidarity omuwendo nti amawanga gegasse mukaaga naye nga mulimu omukulu mwago afande kankubuzeemu era ne mu lufutu bagiyita leading nation mwekyo ebeera Uganda ne Tanzania afande bwe twagenda mu operation Shujja UPDF musobodde okutuyambako okukola omulimu bwe kibanga ddala ADF yali efuuse ekizibu eri Uganda ne musobola okugikkakkanya sokolindeko bwe kibanga ddala okinamu okubuusabuusa ngambye nti bwe kibanga ddala ADF mu Congo musobodde oginafuya nga bwe tugambye amagye gaffe oludde gabaddeyo amagye aga Congo bwe kibadde nga gafaafagana ne M23 UPDF badde tusobola kusinziira eyo naye gamba katusooke tuyimiriza ebikwekwete bya Shujja tumale okukwatizaako bannaffe mbwa temusobola kwekyusiza mu kitinga embazzi nga muli eyo bw'obeera mu ggwanga lyo osobola okwekyusa bw'obeera mu ggwanga lya beene lyaboobwe beene abasabasajja bw'obeera mu ggwanga lyabali ogendera ku mateeka gaabwe ogendera ku ndagaano ze mwakola kati bw'oba temulina ndagaano yakwenyigira mu lutalo eno mu North Kivu toyinza kugamba nti ffe tuyingiddeyo kubanga tulina enkolagana wali jjukira luno lutalo mulimu abanaalufiiramu onookinyonyola otya eno nga tewali ndagaano toyinza kwetumiikiriza ekyo kyo tukimanyi so that's why ffe tutasobola okubayambako kubaaniriza nga badduse kujjanjaba bafunye ebisagu that's it era bwe baagala nti kati tusobola okutambula ne tubatwala boda post yentawaanya waliwo bw'ova bunagana eddako then lwaki nkumenya nga nina ebiwandiiko akanaakani ako kantawaanyiza akatundu
Yeri mu Congo. Kiri mu Congo side. Ya wano. Bw'oba ova mu National Park. Mutawani wange yadampeereza ebiwandiiko bino ekirungi kya tekinologiya nti oli abeera eno n'obeera eno ne mutegeera ki ekigenda mu maaso mu nsi. Naye nga kyo kyetegeeza nti tosobola kuga nti olw'okuba olwedde tulina enkolagana nawano katukikole muyina kubeera nandagaano ezituukiddwako n'abakulembeze b'ebyobufuzi. Fe amagye tutuukiriza kye batulagidde okukola. Ishasha bayitira ishasha okuddayo. So n'olwensonga eyo nga bwe ŋŋambye okuva musenga budde musengazzeemu eddagala liri limu tuyambe Congo okutebenkera nga East Africa bwetumaliriza bo bakole enteeseganya ng'abakongo bataanye ku nsonga zaabwe bamala okukkaanya then tuveeyo. Bwaba ebyokubeerayo emirembe gyonna nga ekibiina ky'amawanga amagatte tekiba kirungi. Afande nsaba era okkirize nkubuuzeemu nga tuvudde ku M23 tukkirize nti Congo erimu obubinjabinja oba bamukwata mundu bungi nnyo. Bw'otunuulira Congo eno kiki ekiyinza okuba nga kisikiriza obubinja obwo okuyitimuka bwe butyo obungi nga n'obumu tobuwulira nnyo nti buyina ekigendero oba kyakuwamba oba kyakutulako teritole bwefuge? Kiki ennyo ekiri e Congo ekisikiriza obubinja ebyo? Kirungi nnyo bulinga eyampuliriza juzi. Congo erina mu lunabuddu kye tuyita conflicts za mirundi ebiri. Waliwo resource conflict abantu beerwanyalwanya lwakuba waliwo obugagga era babusima ne batunda ne bafuna ssente. Kati n'osanga ng'oli omukulembeze oba omuduumizi w'akakabinja afunye obugagga agaggawadde olw'olutalo ye mwakolera. Si resource conflict. Balwanira resources. Namba bbiri abalala nga balwana nti resources zino wadde ziri waffe tezirina kye zituyambye. Abalala balwana nti kubanga resources zino ziri waffe mwonoona obutonde bw'ensi. Ezo ze zimu ku nsonga eza resource conflict. Conflict ey'okubiri bagiyita identity conflict. Identity conflict ereetebwa ki? Emu ku nsonga za M23 identity. Kubanga abakongo abamu bagenda bagaa nti bano si bakongo. Alright? Nti baki Banyarwanda. Kituufu olulimi Banyarwanda naye ng'ekitundu kyabwe kiri Congo. Masisi, Rukuru, Bukavu byali bitundu bya obwakabaka bw'e Rwanda. Nankubadde kati biri Congo. So tekyewunyisa okuba nti eriyo Abanyarwanda e Congo. Abanyarwanda mu kitundu kino kya East Africa omanyi bwe bwenkana? Simanyi. Obukadde 105. Ababunye mu kitundu kya East Africa and East and Central Africa. Ng'ovudde n'okwaba bali mu Rwanda nga Rwanda. Yes. Naye gano amawanga agasigadde. Nga ne Uganda ogitwalidde. Uganda nga tunasobola asalamu disitulikiti 13 zaabwe z'Abanyarwanda. Kati bw'otandika okugamba nti boola okutte ku octopus mu Luganda oba mugiyita ki? Sikimanyi mu Luganda. Okutte ku octopus buli onoolinnya ojja gisanga. So ekintu kya identity faamu mutera nti mukiveeko kubanga bw'otandika ekintu kya identity ojja kuba otandise olutalo lw'otagenda kuwangula oba kumaliriza. Oli mu kuzuukusa ebintu bingi nnyo. So M23 basibuka mu North Kivu. Ensonga yaabwe ega nti gavumenti etukubonayizinge. Namba bbiri nti bwe bayingira amagye mu ndagaano eri bagamba tujja kukolera waffe. Of course mu magye ekyo kye tukikola naye endagaano gye baakola ng'ekigendererwa kyali kiki? Bagamba nti bo bwe babatwala wala babatta. Bw'abatwala wala battibwa. So security yaabwe
bali bajulira nga balina kubeerera mu bitundu byabwe sigamba nti nkiwagira naye ensonga ze baawa naye nga nze kyenyimirirako nga pan-africanist nti Congo eyina yagala teyagala okukkiriza abantu baayo mu different identities zaabwe nekiba kiri nti we accept unity in diversity twawukana mu nnimi naye ffena tuli bakongo twawukana mu nnimi naye ffena tuli bannayuganda ekintu ekyo bwe kiba tukikoze twonona biseera okulowooza nti tujja kufuna emirembe namba nnya tuleme nga kukuliriza njawukana mu butonde bwaffe nga amawanga tukulirize ebitugatta commonalities ekizibu ky'omufirika kyenzudde twagala nnyo okununooza ate ebitwawukanya ddiini mawanga oba nno ddiini mwogera musinza yeemu n'eggwanga lye limu nga bannaffe Somalia ne mugenda mu bika kyawo ebibuze eyaloga abafirika muyimaatu akyatudde ku kisaawe so ate ntera okugamba nti bw'oba okona ku jjinja lyerimu enfunda ezi 3 oba musiru okusooka accident ogwokubiri ozuukuke naye ate n'ogwokusatu gwe walwala ki so mu ngeri emu nti Congo kizibu mu Africa olw'okuba sintebenkevu naye naago agatalina bizibu nga Congo balina obuzibu bwa identities ezo so Congo esaanidde ekkirize abantu baayo namba emu namba bbiri nti abajagala bajiyamba okuzimba institutions namba 3 institutions zino zijja kusobola okujjayo buno obugroups bonna bweyogera mayimayi simanyani balina lebu group abalendu n'abahema abo balwana simanyi mpaka myaka gyali mikanki twala n'okuseguna okubuulira bannayuganda nti Uganda tulina enkizo mu 2003 twatuuza abalendu n'abahema ku meze emu mu radio era bwennyini bagamba nti kasookanga ensi etondebwa gwe gwali omulundi ogusoose abahema n'abalendu okutuula ku mmeezi emu ne basinkanako bwe batyo yes empalana yaabwe naye yavadda tebasobola kutuula wamu naye twabatuuza byebino omanyi ekizibu kyaffe ntera okugamba nti naalabye ensi eyina ensonyi gavumenti eyina ensonyi gavumenti ya Uganda eyina ensonyi okweyogerako kati abalabe ne bagyogerera gwe mujja wa mukyala wa n'amugerako bironyi akiba kizibu si kyangu kati nawano byetugenze tukola mu kitundu kino ekyamawanga agayanja aganene Great Region tetubyogera kati ne twesanga ate ffe tuvumirirwa ng'ate ebingi byetukoze bingi amawanga Congo kati akafuna okulonda kwa mirundi emeka si mukaaga olowooza okuva lwe twayingirayo mu 96 niye okuva mu 96 mpaka 96 baali twafunanga akalulu nakamu tebalondangako Mobutu nga yeefugira bibye era bajjanga mu Mobutu ne bazina ne bayimba nga gwogendayo gamba yes or no niye okuva twagendayo bakalonda emirundi 6 kyakubiri twasanga nga akatale k'ensi yonna ka Diamond kali kamu Antwerp kibuga kya Bubirigi tugenda okuvaayo ng'obutali bufuuso buna bwoza Ababirigi baasanyuka kiba kyabakosa kakati y'ensonga eyatuwaabiza kati nga omubugumyeko na kino kankikubuulire nti singa twabbanga bwe baali boogera ebyefuna bya Uganda byandikyusa ekiseera ekyo waliwo ensi olutalo lw'e Congo yalugjamu emmotoka z'amagye yagula 700 omuntu mu lutalo lw'e Congo yagulamu emmotoka z'amagye 700 nga yo yeekubako enfuufu negula ennyonyi zana mu nkanga 8 mu lutwegi emu nga byonna bivudde mu lutalo
afande Wangi? ebyokwogera bingi nsaba okkirize ku nsonga za Congo mbere nga nsembyeyo ekibuuzo kino olutalo olugenda mu maaso mu Bulaaya ggwanga lya Ukraine waliwo amawanga abiri. Switzerland yagaana okwegatta ku ky'okusindika ebyokulwanyisa munda mu ggwanga erya Ukraine. Switzerland n'egamba tetwagala kubeera nnyo mu abo abagenda okusapootinga sanctions na buli kimu kyonna ku ggwanga lyakyo. Lwaki? Nti Switzerland balina ekyafaayo kyabwe nti emyaka gibadde mingi nga babeera batabaganya mu conflicts ezibaddewo. Switzerland egamba bwe tunajja naffe ate mu lutalo ani anaatabaganya. Turkey nayo nekola kyekimu negamba bwe tunaateeka nati naffe ku Russia bwe tunadigatta ku nati okutwala ebyokulwanyisa ani anaatabaganya nga time eya mediation yeetaagisa. Ne bagamba tetujja kikola. Katukomewo Uganda. Uganda yali egezezaako okutabaganya abakongo mu biseera bya Joseph Kabila ne M23 era ne tubaako bwe twalowooza nti ebintu tubimaliriza nga basajja bakulu betulanti tebanabaate kwefuula. Olowooza East Africa bwe neetwala amagye naffe Uganda ne tutwala amagye tetuubulwa eggwanga eririyinza okutuuza abantu bano. UPDF nkuba akamu akafaananyi nga ffe aba M23 mutukuba tayimu bw'eneetuuka okututuuza M23 tunakkiriza okujja okutuuzibwa Uganda. Ekisookera ddala senali egyogerako simpya twali tubaddeyo eri nga tukakeza ennyego naye twabatuuza waliwo theory eyitibwa big brother theory. mukulu bwoba olwanagana ne muganda we mukulu we munaga nti mulekeraawo temukireka kati bwegwali. Namba 2 ffe nga Uganda era kino kyogerako ate ffe nga Uganda interest yaffe butebenkevu bwa Congo. Kino ekyokunyaga ebyobugagga kiri short lived kyakaseera buseera. Congo bwetebenkera bannayuganda ne basuubula e Congo ne batwala ebyobugagga byabwe Congo okutunda tufunawo kinene okusinga kiri. Era y'ensonga eno eyagala okuzimbisa enguudo mu Congo. Enguudo ziringa misiwa egitwala omusaayi mu mubiri gw'omuntu. Enguudo misiwa gya byabufuuzi. So obutebenkevu bwa Congo ffe tuwa chance tuzimba enguudo ziri. Kanku ekyokuloberako by 2010 Shima Cement Factory yali etunda ttaani za cement e Congo emitwalo 45 just cement. Bwe twagenda okulwanagana ne LRA amazzi ge twalekaganyebwa e Congo Lwenzori. Bwe twagenda mu Central Africa amazzi ge twalekaganyebwa e Central Africa Lwenzori. Bia wawana. So kyenjogerako nti ffe tumanyi nti mu butebenkevu bw'eggwanga ery'okumuliraano eggwanga Uganda lifunamu kinene nga liri tebenkedde. Abanyazi be baagala amazzi amatabangufu bo mubakolera kubanga jjukira eggwanga lino liba tiyina busobozi bugamba kino temutwala kino mutwale bwe kiti. Beegazaanya ne babba nga bwe balaba. Abafuzi b'amatwale abanyunyusi kye bakoledde emyaka 200 naye Abafirika tetufuddeeyo. Omufirika munnaffe bw'agendayo wuyo agenze kubba bali ababba tubalaba bamazeyo emyaka 100. Nsampuzi nakano nkaleeta bannayuganda be bantu bendabye abanyomba ekyabwe ne bakuliriza ekyabalala ne basiima ekyabalala bokka. Bwogenda Kenya wanoogera ku Kenya mulwana na Kenya mulwana toyogera ku Kenya tafuddeeyo Mukikuyu Mujaluwo Mukamba naye wona Uganda totusooka ogyekubira. Afande Kulayigye nsaba tukkiriziganya olw'obudde kubanga ebyokola bina bingi. Nsaba nga tumaliriza Munnayuganda yafunye ku mawulire agalaga mwagudde ku nkambi ya ADF wano mu Uganda munda mu bitundu by'eruweero. Kituufu? Ekigambo nkambi simanyi yakikozesezza nze nakozesezza facility. Twagudde ku mpuku. Baasima ne bakola empuku wansi eyo gye bakolera mu target aba ADF.
era kitwala ngenda kutwala bannamawulire beerabireko babategeeze bo bennyini byebalabye kubanga bwe ndabye emikutu gino gimubunya byalo kulimu okubuusabuusa kungi kati njagala ntwale amaaso gammwe n'amatu gammwe beerabireko bajje babule biki byebalabye omulembe guno ogw'omwogezi wa Minister of Defence aliko gwa facts muntu n'olabako evidence nga weeri era nze bwe abagundi yagambye mwamukoze kino ayina obukakafu bwakulaze yagambye awo nze nkoma naawe leeta obukakafu bwe mba nasobeza nimenye bwe mba nadde nina ensonga nkinyonnyole nange bwe nkola statement nekugamba nzudde kino bwino nga nkuwa si wa bigambo gwe wenyini nkuyita n'olabako gwe mulembe guno era nsaba tutambulire awo evidence bwino kati mugenda tulaga mpuku ya ADF yesebo afande nga tumaliriza ddala ensonga gye twatandikiddeko eya LDU nfunye omesegi wano obwa bannayuganda abaagala ndowooza okubanga beegatta ku ggye eryaba mukuuma byalo waliwo abaddamuze nakumbuza nti registration ya ssente mmeka namba emu okuyingira bwereere nkiddamu teri ssente n'emu gy'osabibwa wali ekikola bintu ebi bisatu namba emu oteeka okujja ne national ID endangamuntu yo original namba bbiri mu tulubeero yeimu ojje n'ebiwandiiko by'okusoma original namba bbiri obulamu bwo bino ebirwadde bwoba birina tutawaana owa sukaali tajja sukaali pressure simanyi tojja asima niye asima mo tulyawona boba luno mumiga mwaluyita munyiga mawugwe waliwo lwanafuya sooka weekebeza olabe amawugwe malungi omutima mulungi jangu naye nga twagala balamu teri kusasula yadde n'ekikumi kyonna nendisumuuni esumuuni ogimanyi njiwulira zabanga sente 5 teri nennusu n'emu yeyina kusasula namba bbiri ono nti nze nja kuyisaawo era abampandiikira abankubira amasimu njagala onnyambe siina gwe nja kuyamba buli muntu genda ku recruitment center ennaku z'omwezi zaateekeddwawo buli center lweneekola ovuganye n'abalala namba 3 tusaba bannabyabufuzi batuleke bamanyi okutuyingirira ssebo ne mu kino nsaba batuleke ogwabwe bakunge bantu kujja namba 2 babeerewo okulaba ntera okufuna oluvuvumo balina baleeta abaabwe mbeegayiridde kwata ekkalaamu n'olupapula emmotoka egiddemu abawandiikiddwa nga si baawo muwandiike enamba munkubira essimu tujja kugikwata tujja kukola ki tugikwata n'akikoze tumusibe buli kitundu kirina koota buli disitulikiti ya Uganda erina koota yaayo tusaba yebejja kyensembyayo badriver balina okuba ne driving permit eziriko valid sikugamba nti nze manyi okuvuga ekyokubiri bo bajja kuwandiikirwa jjinja ku Kadafi badriver bamakanika wabula abazimbi abaseresi bwana butu baagala abazimbi abaseresi abaseresi emission abazimbi abamanyi ekikwatagana n'okuzimba jangu ne certificate yo nze ndi mwoki wa byuma welda jangu so recruitment y'omulundi guno ngazi abantu betugenda okutwala mutwalo mulamba kembuzamu katono nnyo afande buuza abamawulire temubeetaaga mbeetaaga neyanziza matu mbadde nkerabiddeako mbeetaaga mutwetaaga fabe Kampala mugenda tuwandiikira abafande kololo wano wetulaga mulaga bwe watona ususa myaka 3 jangu obalage sitaaki wali mukudduka basi oyo bwomutunuulira asobola bannamawulire tubeetaaga badokita n'abasawo tubeetaaga
kati Air Force eyina abaayo era njaba omwaganya aba Air Force batangaze baagala ayina ki kuba nabo tugenda kuwandiika abajja eri mu bbanga nabo tugenda kuwandiika so kintu kinene okay naye nziramu teri sente n'emu esasulwa teri tetulina gwe twatumye tutuleetera bantu buli munnayuganda yeereete kubanga ddembe lye afande obubaka obusemberayo ddala eri bannayuganda ekisooka tunyigiddwa embeera y'ebyenfuna naye nze endowooza eyange eri nti okwemulugunya si lyeddagala kibanga eyeekoonye ku kisenge otandika okunoonya ekkubo si bwe guli kati mubeera eno eriwo tuula onoonye amakubo ag'okuyingiza ssente Mungu yatutonda ng'atuwadde emikono ebiri nsaba olabe nti ekiri productive kyonna biri ddabo amaaso dabo amatu nago dabo ennyindo nayo amatu nago emikono dabo amagulu dabo ekiyingiza mu mubiri biri bimeka omumwa gulyo kitegeeza kola nnyo olye kitono okufulumya exit erirwa eriki egi kati bw'olya ennyo wali ojja kufuna clogging ojja kufuna jaamu bw'olya ekitono n'enfulumya eba ntono kyentegeeza ne bw'oba ofunye siringi 1,000 lwanoonya olabe nti atirisa siringi 2 obitereka enkya zijja kuyamba